Open Media. Abanamiro kulembeze obulungi era abana NRM nga kyetuli kusaba okusembayo nga abana NRM President idea nga akola ebintu bino era nga ni chairman wa FOA party tuli kwenda okusaba ayingire mu nsonga d'abawala be bano bakulu bayine bakola nabo bulido twalingayo nga tuje nambole akati iwerekerono oluvayinyuma olw'okuba nti ekibiina kino kibaire okumala ebbanga alina obusobozi alina ekisumuluzo ekisobola okutabagania bakulu bayine bana ababiri ninga tabaawo kuwagana n'obukambwe n'omusayi guno gulukidati gubaawo mu kulonda mu kibiina kyaife. So President Museveni chairman w'ekibiina kyaife ekya NRM era president w'eggwanga commander in chief of the armed forces ng'ate niwe president wa Uganda tukuvestinga mu obweyamo bwaife n'okakasa kwaife nti osobola okulembera eggwanga era tukakuwagira ayo otagana kibiina kyo kyewatandiika ne bakulu bayino kwida mu mirerembe gyawula bamemba mu kibiina tyamisa bakulu bayino mwikanye otunaidira mu conference delegates conference eronda nga tulina position eri clear etakontana toida akontana n'opposition kayo kontane ne bakulu bayino mu kibiina tutayikiriza ekyo kubaawo endawukane tuyikaikane tusobola okwetereza ng'ekibiina tujja okutuuka okulonda nga tuyisa kirala president wefe abitewo bemupe babitewo n'abandi ku mitendera egindi babitewo NRM tuwangule. President Museveni nga tuli kusaba ayingire mu kintu kino Anita Amongo alekere mama alitwala kadaga obwa seke member asobola okuba nga akatukola mu emirimu Anita bwali speaker mama asigaze kino omukaira asigale nga akatulobingira kulwa katona nensi yange mbeyanziza ino lata wefuga bandio pokuna afunvu ani chakoba mungeri no